njalo bannayuganda mwena baddukanya business mbere ku video eno bwepo nammwe abazadde balina abaana njala mbere ku video eno wasanya kalo Charles Peter Mayiga sikwerabidde nawe sekutumira muntu njagala obere ku video eno y'olwaliro nga sinatandika nga bulijjo nsooka n'akaloozo ka leero akaloozo ka leero kagenda buli munnayuganda yonna gy'oli naddala ng'okyali mu Uganda kana akaloozo kako akaloozo kano katambula katya nkajje mu lugero olugamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo butyo ffenna bannayuganda oba oli mu Uganda oba oli mitala w'amayanja olugero n'otuukirira bulungi ku ffe munnange twesudde gwa naggamba ng'ensi yaffe ey'owabobwe bajjajjaffe gye balwana tugivuddemu tugirekedda batamanya ngamba bagyeddize nga n'ebikolwa eby'ensonyi ebyekko eby'obutemu bakola mu ggwanga lyaffe amu tubitundira kyamulinga essalambwa eryeseeke ne tulowooza nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka gwali maka ago nga tumanyi nti Uganda eri mu katabanko kootalabangako olw'okuba tulina kiraba mu maka wootudde kitegeeza nti naawe gw'omu ku bano olugero gwe lugamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo olugero luvunula luta oba lulombolo luta ekisolo kye bayita embwa maguja mu nsi yonna kye kikyasinza okuwunyiriza kiwunyiriza mu bbanga lya bunene bwa kilomita n'okusukkawo kisobola okuwunyiriza ensu ezisukka mu 5 mu ddakiika esooka neyawulamu lusuki lweyagala okufuna naffe abantu butyo tusobola okuwunyiriza tusobola okulaba n'okutegera n'okwawula ekibi n'ekirungi neffe bwe tudda mu Uganda olugero lutukwatako tutya nti bannayuganda ebintu byose ebitibahabulwa lutabayisirwa nsi yaleta muzezidde ensanga bisibe nannyini toilet byakola okweddiza eggwanga ng'asimba buli wamu amakanda tuganya obitunuulira wabula ate tutandise kwewanyisa ffekka bannayuganda nga twekasukira amagi naye ng'oli omubuuza kasukira eggi lwaki takozesa bwongo bwe na mutwe gwe na nnyindo ye kuwunyiriza kiki ekyamu kigenda mu ggwanga natasobola kitegeera ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwe munnayuganda ali alowooza nti gwe wooli oli comfortable nnyo kubanga Museveni akuwa obusente bakukozesa okubeera mu mbeera z'otamanyi nti nkyamu ojja kufuna obuzibu n'okusinga bano abategedde yensonga lwaki ffe tujja ku mutimbagano okuyisa message zino abantu bazitegeere abantu bangi tebamanyi bintu bigenda mu maaso mu Uganda naye we twogedde essaawa zino njala mwetegeeze buli muntu ali mu Uganda ekitundu wootudde naddala mu Buganda amagye kati gasinga abantu obungi abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye ez'amagye bangi nnyo bonna bakola mulimu ki kubanga Museveni akimanyi ensi yavuba badda mu ngalo neffe bannayuganda batakyasobola kuwunyiriza wadde okutegeera okumanya nti ensi eri mu katabanguko kyobona nti bano abasajja bayinza otufutubbalako ebyaddala bayinza otufutubbalako singa tetusituka kubanga muganya okuwunyiriza obuzibu obulengedde eggwanga Uganda muganya okwetegereza ensonga ezigenda mu ggwanga mu Uganda buli omu yeesudde gwe naggamba naye ngamba bwenti omuntu tolumwa nnyo singa oba otegedde ensonga okusinga oyo atategedde ensonga ne zimugwako bukwi alumwa nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna so nno butyo saagala bamalira budde kikabadde akaloozo ka leero kiragenda ku kigula lugi kya leero ndyoke nfundikire ngende ku information eyandeese ekigula lugi kya leero nkiweereza mwenna abanyumirwa akanyumiro kanako ekigula lugi kansubire nti muli bulungi mukibeerako gye musinziire gye mutuusaako engalo wepona gye mukinsinziire okulaba vidiyo eno alright ekigula lugi kya leero ngenda kijja mu kanyumiro akagamba nti bw'olaba embwa egobowa ekiwempe munnange gwe eyeetisse eddiba oyita wala nnyo embwa bwe beegobowa ekiwempe manya nti gwe yeetisse eddiba oyina kuyita wala nnyo era nano lulinga lugero naye ate nga ebintu bino tubiyita mu bulungi mu mbeera eya bulijjo embwa nga bwe mbagambye wali mu kalowoozo ka leero embwa eno bw'ogisanga ezannyisa eddiba eba eryagalako okulyako kyakulya naye bw'olaba ng'embwa etuuse mu mbeera ng'egobowa ekiwempe yeetisse ekiwempe kati gwe yeetisse eddiba olina kuyita wala kino kijjira ku kyemba nnyonnyola gwe munnayuganda akyali agawumbidde nga tukkubira emiranga bulijjo egikungula negitakungula mweberere muganya okwebereramu embeera egenda mu maaso mu ggwanga ejja kumala kutuukako oli otuketegeere bw'oba nga nzija nekuba emiranga egitakungula naye mbagamba buli muntu ali mu Uganda ng'olina obusente bw'obuswazi naye ng'obadde obutadde mu bizinensi sooka obuggyemu bw'oba olina ekirowoozo ekiddukanya bizinensi mu Uganda tosooka kukola bizinensi sooka ensimbi zo beko oziteeka naye muganya okuwulya butyo minisita w'ebyensimbi Matiya Kashayija olunaku lwajjo yavuddeyo bulungi nnyo n'agamba nti eggwanga ye talina nsimbi zisobola kuddukanya gavumenti
kati bwabanga minister akula bwabanga minister ow'ebyensimbi avudde n'ategeeza ati mu ggwanika lya Uganda temuli ensimbi nga mukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eyimiriddewo ku nsimbi esolozwa mu misolo weppona ezo ezeewolebwa naye n'ava n'aga nti talina sere ziddukanya ggwanga kati ggwe oba olowooza lunaku ki okuteeka ensimbi zo mu bbanka kati ggwe oba olowooza lunaku ki okutandika bizinensi kati ggwe oba olowooza lunaku ki asuubula nga nebyosuubula tusobola kufunamu kigulira magala ddiba embeera bannayuganda gye mulimu ey'okwebuzaabuza nga afukaanaba kubanga mwagala okkeera okuva mu maka gammwe ogenda okukola temwagala kubeera waka nga temaze kusoma mbeera yensonga lwaki osobola okukola emyaka 10 mu bizinensi naye nga toguze mu poloti yensonga lwaki osobola okukolera emyaka 5 bizinensi neesanawo nga tewali akubyadde ku luyi kubanga muganya okutegeera tugamba nti ensobola ekyusa maaso nga n'envuba okyusa mulaba nti abantu balandise okudduka mu kibuga mu akeedi naye ekyali abaza ensonseka olw'okuba nti balina obuswazi bugenda kuggwawo kubanga indicators oba obonna bwonna obulaga nti ekonomi egudde ensi egenda kugwa mu byenfuna bonna bubalazi ne minisita ennyini avudde n'abaga nti ekizibu kiriwo ekiti muganya okitegeera kitegeeza nti mwe kennyini mumuliko ekizibu kati bwobanga ekonomi eri mu kugoba gavumenti esolooza omusolo mummwe nga mwate bagusoloozaamu mwefudde bakagubiru ng'ejjindu ly'enkoko ng'ate mutandise oga nti mugenda kukola bizinensi nga tezze mukolamu timanyi kisente gye mugenda zijja n'amagoba gye mugenda gajja mujja kuba bulungi bwobanga banka ekuggyako almost 30% interest ku sente zoba weewoze n'oziteeka mu bizinensi naye ng'ate buli mwezi baagaluzeyo sente nga tukyasobola zifuna bwabanga minisiteri y'ensimbi abulira nga talina sente ziddukanya ggwanga kati gwe weeyitaani agenda okukola bizinensi weeyitaani agenda okusuubula kitegeeza nti gwe ogenda oddugwamu kubanga yo enkwa terima enkwa etambulira ku nte kwebanga erina okunywa omusaayi ate naye enkwa wabeerawo obunyonyi obujja ne bugwa ku nte eyo ne bulyako enkwa ezo kati ye sisitimu eri mu Uganda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa nga okizza munda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa nga okizza munda kale butyo mbagamba buli muntu tegeeza munno nti Uganda weeriga woogirabira nga baga nti Uganda eri bulungi Uganda teri bulungi byanfuna kubanga esawo yona egenda kugwa awo nno bwe mbagambira nti Uganda eri ku layini emyufu esemba byenfuna yensonga lwaki musajja mukulu muzezedde ensanga bisibe ali mu kukwata ku bisubi nga atandise n'okkuba emiranga egitakungula awo nvuddewo ngenze ku vidiyo yandeese saagala kulwawo oba nsooke mbayiseyiseko eno mpolampola tulyoke tugende ku vidiyo bulungi eyandeese kansooke mbayiseko eno ku speedi mpolampola alright kansooke mbayiseko ku speedi mpolampola tulyoke tugende ku vidiyo eyandeese entandise bweti ng'omunnayuganda yena ayagala enkyukakyuka ng'oli wa national unity platform oli wa people power nkusaba n'obuwombeefu zigizaga katemba yenna yabadde mu parliament yabadde staged managed era yabadde stand nkiddamu abasharinga video n'ebikondi byabadde mu parliament ngenda basawala kuba ndi yona alisobola kujja yenna yabadde comedy zabadde diversion ku diverting abantu bajja ku nsonga z'amafuta kuba Museveni pressure muri bubi abantu bonna bagenze okukiika mu yala balondeddwa Museveni yali yabalonda dda era nga balinze kulikirira mu kalulu kali just kuyita mu buyisi ng'ekyokukola bakimanyi kati okatemba okusitula box ne wekuba ebikondo ina abadde muteeketeeke bulungi nnyo mbasaba temuddamu kutambuza bintu byaki ekintu kyonna ekiri mu parliament ekirimu NRM temutegana bali bayagadde bajja ku information ekwata ku mafuta nga pressure muri bubi n'ateekawo katemba wa parliament Museveni omuntu yenna agenda okukiika mu yala aba yamusayiningidde dda eno beera process kutuukiriza mukolo kubanga already sente ziba zayise dda abagenda okulonda bagenda kulondebwa njala kubuuza bonna Museveni bewandika eddoso tebayiseemu lwaki bana balesa katemba mbalwana bo baali bewandisiza ngira basibidde kwani olukuba kuba abadde tebalina support kitegeeza temuddamu kusharinga bintu bya kisiru ezo diversion ne stunts zebaakoze namwe ne muzisharinga eyo tekyali parliament eri factory y'ababbi etulamu abayita bayintellectuals nenga bomubuuza ensi bwetambula yafa kufuna musaala nkatambalina kikigenda maaso okujjako baga ndi enkyamu gye muyise etteeka ne bajja so ezo stunts ezali mu parliament ez'okulonda please temusharinga wadde commentingako ezadde stunt ne diversion ebyali mu parliament please temutegana kutusharingira bintu bya kisiru awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ensonga endala ndowooza njala tegeeza yo seti bahabula otabusala mutano wa kalekezi video tendaba nkyali ku information gye mbawo eya speed
ndoza nabategezezaako ku nnyonyi eyagudde erayisa obuzibu ne bategeeza nti abantu nze ennyonyi jasoka confirming ko ereka abantu 7 naye ekikonfamingirwa okusinziira ku sources ez'enjawulo ennyonyi zaali 2 era abantu 22 be baatokomoka mu nnyonyi ezo era nga information entuufu ey'abantu bano ndowooza abantu bali ebbombo mwalabyeko ennyonyi nga zisomba abantu zibaleeta emirambo ne fun enough ennyonyi zino okuleeta emirambo ekisinga okusesa nti box bagireeteddemu emirambo 3 gwe ndoleeta n'emirambo gye nti mugiwa kitiibwa abaana mwe mubakozesa ali ne mutapa wa kitiibwa ennyonyi buli box yaziyagiremu emirambo 3 kati abaana 22 naye nga eno embeera eyabadde bombo mu balakisi nga baleesa emirambo egyo ndoza mugira bulungi nnyo batukubyemu ekongo mugira bulungi nnyo zisomba abalwadde zisomba emirambo wano ennyonyi zabadde bbiri nenze drone yange yadde empaddeko ennyonyi emu n'amannya n'abantu ababaddemu ne kati embeera yabadde bombo mu balakisi nga baleesa emirambo okuva ekongo bali mu kwerolera ogiwulira waliwo eyegenza ogiwulira ambulensi zisomba bannaye helikopita ereese okuva ekongo wano ebbombo ekiri wano bannaye anti obalaba awo saagala balwisaawo nnyo saagala balwisaawo ku kyebbombo kuba mulinadde nga bawadde bulungi nnyo mutegere ensonga nga bwegenda mu maaso ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo njala kubayisa mu bwangu ndyoke ngende ku information endala yandeese alright njala soka tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda ennaku zino bambega bangi naddala abakazi nafunye information ku mukyalo bamuyita Nassali Joyce Mbega Nassali Joyce ono ngenda basomera ne namba ze oba omusanze wonna mu restaurant mu bbala manya nti si muntu mulungi ono mukyala Mbega ono mukyala Mbega Nassali Joyce abegere ekitongole kya ISO era abega abantu bangi nnyo abagudde mu buzibu nga tebamanyi enamba ze ez'omukyalo ono zaatera okukozesa okusinziira ku drone yange enamba ze ez'essimu zaatera okukozesa akozesa 0772522215 ne 07015221 yesembayo ze namba omukyalo ono zakozesa bamuyita Nassali Joyce ono Mbega abegere ekitongole kya ISO naye nga abantu abasinga obungi batema abeera nnyo mu restaurant mu mabaala ne mu masaluuni oba ne mu bibanda bya firimu by'emipiira mwegendereze nnyo abantu oyo mukyala Mbega okusinziira ku sources zange kubanga bakati ba Mbega tulina bakola ki bababwaba njala kusobola okuyita mu bwangu nnyo okay ne ba Mbega babalaze abamu abakodera drones nabo mubategedde bulungi nnyo eneyo njala kuyitayo mangu kipayo kyokka tugende mu maaso kandoza kantandike video eyalero eyandeese kansubire nti yoseri kuno kwoli kitalo nnyo eggwanga lyaffe lifuuse ekisekererwa tugamba nti seruka wamayute bw'olaba kutte kulirye ng'awoloma ng'omanya nti alumiddwa amukulu yoseri tebahabula otabisire mutano wakali nseere tamuzezedde ensanga bisibenzanya nyini toilet bambi peyini obulumi tubulaba tulaba obulumi obuli naye tugamba nti ojja kuba bulungi tofaayo olw'ensonga nti nagamba Uganda eringa mukazi ku buli stage awomerako nalunyonyola olugero ne balunyonyola buli bunategeera omukazi ku buli stage awomerako kati ne Uganda butyo bweri ebyobugagga Uganda byene biri mu ttaka bingi nnyo biri mu mwaka bbako kawugiro ebyobugagga Uganda byerina mwaka bbako tampeko y'amazzi ku nnyanja kati mujja kulumwa nnyo emitima ate muffe nga mulaba Uganda egenda balekawo kubanga Uganda egenda kubeerawo nga muvuddewo kati mukulu yose wavudde n'ogamba nti European Union teyina mugaso era tebana kye basobola kukola ne plan yo y'amafuta egenda maaso nga bwe wagiplaninga kubanga gwe tolina kyofaayo ku bazungu tolina kyobaagalako ekibuzo kyange ekisooka kiri bwe kiti bw'oba tolina kyoyagala ku bazungu nga mafuta gago era nga ne ssente zizisima pipeline wandibadde tokola statement yonna wandibadde ogamba bakozi bo ne bagenda maaso n'okusima omudumu ogwo ne bagutambuza so si kuva mu public ate complaininga nti amafuta gange era njagenda maaso nga tembo yabadde no ekyo kisooka wandibadde tosindika babodaboda agenda kwekalakaasa aba isu ne bagenda bekalakaasa ku kitebe kya EU wandibadde tobasindikayo singadde tolina bulumi mu mutima ekisooka ekino kyo kimaze
njala kusoka kusomera abantu mwenna bwolya bulungi waliwo mbagambire mu kikulu logishanti onatawo olusoka muziba nnyindo njala soka babuulira akakiiko akaatwala amafuta ga Uganda era akagatwala temuli musajja munda Uganda n'oku bonna kabinja k'Abanyarwanda abasajja beesetinze buli office bagisetinzemu Omunyarwanda atwala kyatwala Bannayuganda bano babatadde ebbali wuliriza amannya nga sinagenda ku drama w'abana basajja kano ke kakiiko akakulira petroleum ne oil gas mu Uganda era ne meeting yatuula asookera ddala ye the executive director bamuyita Ernest NT Lubondo Ernest NT Lubondo musajja Munyarwanda ye executive director oba gutita ED Irumba Bridget director exploration mukyala Munyarwanda ne kuberako Dozis aine byomugisha director refinery transmission and storage ne kuberako Penina ayewa director technical support ne kuberako Dr. Joseph Kabusheshe director environment Munyarwanda ne kuberako Justin Kasigwa agaba director matter management Munyarwanda ne kuberako Pamela Mbabazi oil welfare development Munyarwanda ne kuberako Martin Mohanji police formulation analysis Munyarwanda ne kuberako Wilson Bahati Kazi physical director Munyarwanda ne kuberako Jackson NM Byaruhanga and Jackson Mwakili HR ne Munyarwanda kuberako Robert K Mulisa and Speciosa Twina Masiko land rights and survey asembayo ye Byaruhanga Musime Chris production akachiko kabantu 12 tekuli wadde omusajja omulugwala omusoga omuchi konna akachiko kabasajja Banyarwanda kyavudda kuganti amafuta gange nibo gatusoga mugamba togenda gasima gatambuza nagamba nti amafuta ga Uganda siga Uganda kati mukulu njagala osale pressure oyina betwita ba strategist bali 20 bona basajja Banyarwanda nga bado buli mwezi basosola milioni 3 beba badde babaga okukola emivuyo yonna mu Uganda ngenda kunnyonnyola enseetegeere kuba nazze ku expose ngaliro Museveni alina abasajja babeta ba strategists bane batesi ababuli kikavuyo kona akali mu Uganda nga Museveni akafunamu beba staging stunts zino beba staging projects zonna ezikola ensimbi n'okubuzaabuza bana Uganda n'okubajja mu ensimbi bone beyoyo musimbi betutaba strategy era buli jomba buuza bani abaplanningira mu 7 diversion zino stunts ne project eziretebwa kati mu project zino mwe muri project zino njala muzuulize bulungi njala buli mwawulize bulungi nnyo bara basajja ba strategists 20 basajja Banyarwanda omulimu gwo basoma kusoma kubuzaabuza na kucyankalya kuteekawo business zitaliwo okufuna mu nsimbi kumira government mu buyinza mwe muri project ya senyiga 19 lumima mawugwe bale baji designing mu Uganda kuba tetwaida 19 mwe muri Ebola gobade ba designinze Ebola yabalemye era mu 7 ali furious nnyo kuba na bavuka babadawa milioni 30 buli mwezi era mu bavuka mo bali mu IT mu State House ne Kokero House aba mu ba strategists 20 Museveni agenda batta kubanga ba mafia mwakozesezza okuba wa virus y'Ebola kugispreadinga mu Uganda aba wadde nfu kati Museveni mulabisa nti abadde ateekawo ekintu ekifu kati bagenda batta kyo kibabuulidde bw'omanyi nti oli kakiko na kabantu 20 ba strategists ba Museveni abamuwadde embalembe y'Ebola ne mugula virus enfu etaakoze mutere mbinyuke mu nsuwa ng'obudde bukyala kubanga bw'ava gy'ava agenda batta ate wanjogera essaazi no Yoseri oli bombo oli mu meeting kati ngenda kujja nkwalye Yoseri oli mu meeting ebombo ngenda kujja nkwalye bane balese business y'amato gifosinga ku bazadde bane balese children vaccines mu masomero ne body organs bano ba strategics Museveni basasula milioni 3 katandika mutandisi awo nvuddewo kati ngenze ku Kyandese Yoseri wagambye tolina pain yonna the Europeans are useless, they are myopic, they are idiot. You will go with your program as it was planned in time. So, njala kubuuza ekibuuzo kimu. Obulumi obujja wasinga European agent masima mafuta era nga total evude mu business. Obulumi obujja luddawa.
An informed person chaba akola aina kusirika n'anoonya other ways of doing business, not coming on media to brag around as if you are intimidating those people. Please, omuntu omugezi tajja kuleekaana akola bukozi bantu kye batamusuubira kukola. Kati lindako waleta ba boda ne kyetakola bulungi. Walesa abaana b'amasomero ne mbalimbalimba. I'm here to inform the public. Bana abaana tebazze nga bajjidde kwekalakasa n'amafuta. No. Bana abaana babalese nti bagenda kusenkana prime minister akakiiko akakulira abayizi mu ggwanga lyonna. N'ekisooka njagala kwebaza nnyo abasajja mu ba strategist ba Museveni kireka mwamuko wadde temwagala. Mukimanyi bulungi nnyo history n'amateeka ga international gasoma gati nti omuyizi yenna ataweza myaka 18 takirizibwa kwekalakaasa ku nsonga zonna z'ebyobufuzi. Omuntu akirizibwa ku international level okwekalakaasa nga muyizi ye muntu wa university oba omwana wa university. Kati Museveni okimanyi bulungi nti mu myaka gy'ekinaano akozesa baana okuwamba Uganda wakozesa baana. Kati olw'okuba nti bano mwina kao mentality nga ne brain za monki temusobola kulowooza nga mukola. Ekyo mwakoze bakita child abuse mu international law mu Geneva Convention. Omwana omuto mayina takkirizibwa kukwetaba mu any political game or any political drama. Bana abana be mwalese nga baba one omuzadde yasindika omwana ku ssomero agenda asome amanya ali mu kisulo ne mumujjayo agende yekalakaase without his or her notification. Singa omwana afuna accident, who's going to be brave? Edo message agenda eri bed master. Second, mukimanyi nti Geneva Convention laws ezifuga abaana. Omwana yenna mayina takkirizibwa kwekalakasa mu kintu kyekyo kya bufuzi. It was a mistake. Already abasajja bano bali bakunoonyaako ekizibu yeki ku proving nti ne mmaji wakozesa abaana bato wakibajjidde bulungi era bakuzannyidde omuzannyo guno. Mwebale nnyo mwatuyambyeko bulungi nnyo kuba buno obujulizi bwatuuse dda. Ekyokubiri njagala osooka webuuze lwaki Uganda bwe yagenda mu longest lockdown emyaka almost 3 ng'abazadde tebakola, abaana tebava waka, abaana benyi tekuli yavayo kwekalakaasa nti babasibye ebbanga nti tebasoma. School fees ziri waggulu, tekwali yali yeekalakasiza nti school fees abazadde babongeza school fees. Emiwendo giri waggulu tebalaga nti yeekalakasiza lwa miwendo gyaggulu. Buli kimu mukiranga bakola ebintu nga tebeebuuza lwaki babikola. Kati ekisookera ddala kiki n'ekibuuzo. Museveni okimanyi bulungi nnyo nti okuleeta omwana w'essomero ku kkubo nga mayina musango gwa naggomola eyakubalidde ekintu neyakubalidde ekintu kifu. Ekirala okimanyi bulungi nnyo nti buli lwokola ekintu kyonna ne kisukka we kirina okubeera oba okoze ekintu ekijangulukufu ekitalina mugaso. Wayagadde okulaga European Union nti citizens are concerned but citizens are less concerned. Wasindise TV BBS refiner egenda ekola survey ku ground ku bantu ebibiri babuuziza tekuli ya supportinze kintu kyo bonna bagambye ne babigalawo tetuyina benefits zifuna mafuta. Ekyo kyakulaze nti abantu bali less concerned. One ogamba nti owangula kalongo mu kulembeze lwaki tewasobodde kusindikawo baminisita bo ne beekalakaasa ne tumanya lwaki parliament y'abanyampi bonna bali mu parliament si wasindise okwekalakaasa ne tumanya abakulonda abajje kolongo olayira lwaki sibaze okwekalakaasa n'osindikayo banda kubanga nabo bakimanyi nti tobera nko president wa Uganda yati yakumanyi ngera kubuuza NRM yakulonda mu nsi yonna gyoga Uganda lwaki kizo sindise n'ogenda ne yeekalakaasa kyekibuuzo ekisooka. Oba abaminisita bo abasukka ekinaana wakisibu wasindise ogenda okwekalakaasa oba lwaki parliament yennyini eyisa amateeka si yawandiisa official document nga yeemulugunya ku ndagaano ze yakola ziri fake nga egamba European nti mwakoze kikyamu lwaki naye osindika ba innocent kids oba children abatalina kye bamanye nga n'omwana ombo omukwano n'ombuuza ekigambo ECOP akinyonnyola bulungi tasobola kinyonnyola n'ositula abasajja abanyarwanda abakulu batandike okugamba abaana bano boogere ebigambo bitategeerekeka. Kati listen kati abantu bano ono omusajja mukulu nesooka mutunulye entunajja ono musajja munyarwanda mutunulye musajja munyarwanda akutta omwana w'omukazi innocently kyawayo takimanyi kubanga bo bajja kubba ggwanga kino kiki mwadde muwaayo era n'omwana asobola okunyonya ekigambo ECOP n'akitegeeza ensi yonna ekitegeera era n'omukyala w'European yazirisiivinze ebbaluwa yagirisiivinze ku lwanyi ekyo nga kiwedde njala sooka kubu ono omukyala mumulaba bulungi nnyo omukyala mumulaba avuka abaliko babiri bonna bavuka ba ISO ono omukyala y'omu ku basirikale aba ISO abakuba amasasi
mu kwekalakaasa okwa 21 nga Kyagulanyi bamukwatidde e Busoga. Oyo mukyala gumulaba oyo muddugavu, mukyala wa Iso. Yalimu ku bantu abakwate mundu bakuba abantu amasasi mu Kampala wakati oyo. Kamuzuminge mulabe. Mumulaba bulungi nnyo. Oyo mujjemu yekka single handed. Oyo mukyala wa Iso. Mujjukira okwekalakaasa Kyagulanyi nga bamukwatidde Busoga. Yoyo mukyala omu ku bakwate mundu bakuba amasasi mu bantu. Yoyo mumulaba bulungi nnyo. Mumulaba bulungi nnyo oyo mukyala wa Iso. Yomu ku bakwate mundu mu kwekalakaasa Kolba mu 2021. No, 2000 is it 2000 what? 2018 linako. Wano bakwata Robert Kyagulanyi center mu. Did nyizo kubanga zinvudde mu mutwe. Bakwata Robert Kyagulanyi center mu. Eba mukwatira is it Luka ya. Mu kwekalakaasa bakuba masasi. Oyo mukazi yennyini yemu ku group yali ekutte mundu ezakuba amasasi mbantu. Doza mule bulungi nnyo. So, byebuzo byembuza mu 7 nga temunakola bintu bino. Twagala musoke mwebuze ebintu bino. Abaana bano muleeta okukola emirimu gino, mubaleeta kukola mulimu ki? Mubaleeta kukola mulimu ki? Bawo bakazi batu ne basajja batu. Mumazo batu sekolo, muba wa soda. Bagenda kukola ki? And in the history is that you are here. Not that you have not switched. Eyo sagala balu isayo. Ng'okimanyi bulungi nnyo eyakuwadde advice eno okuleeta abaana bano. Njala ombuli TV ki eyasanyukidde ekintu kye mu Uganda. Oba munnamulere naye yakyogedde kunakikompulinga ngo akyadde ekituufu. Kubanga it was a huge mistake kimwakoze. Toyinza kuddira ba minors n'obatola okudemonstratinga mu nsonga nga tebamanyi wadde political issue n'emu mateeka tekikkirizibwa. That is child abuse. Ngabo okozesa abaana mu nsiko mu ntalo lw'ekinaana okitegedde. Kanjala kutegeeza nti ensi bwe banga yagaanye buli kimu kiba kigaanye. Ensonga sigenda gira okubangi bategeezezza nti yakoze ensobi ate alinga wagira ffe. Era abamuwadde amagezi mu ba strategies baakoze ensobi kuba bawagira ffe. Ekyo Museveni takimanyi. Kadooza ekyo nga nkimaze njagala genda ku information entuufu eyandeese. Omwami ono mulabye ebbaluwa ebadde etambula ku mitimbagano nga basabira family emu ensimbi. Yono omwami gwe mulaba bamusabidde ensimbi mu balina obuzibu mu by'ensimbi. Wuuyo mumulaba bulungi nnyo nti balina obuzibu mu by'ensimbi. Ebbaluwa emugire bulungi nnyo. Omwami oyo bw'omu ku luganda lwa Janet era naye musajja Munyarwanda. Musajja Munyarwanda bamuyita Godfrey Rugajura. Ono yomu ku baana ba Rugajura nga era kazini ewa Janet Kataha Museveni. Kyobala nti ebbaluwa neyo yangu y'okujja neetuuka babawe ensimbi basobole okuva mu byaki basobole okuva mu bizibu. Kati gwe Munnayuganda ali yaseka nga n'ebyokola tobimanyi. Njera kutegeeza nti ono Museveni tana kyakwagaza okujja kukutwala ensi yammwe ng'obudde bukyali. Bwe nvaawo ndowooza njagala genda ku nsonga enkulu ezandeese. Alright. Kati video etandise eyandeese olwali. Wali njagala kuyita obuyisi bawa information. Tugenze maaso. Tuvumirira ekikolwa ekyokuteeka eggwanga mu ntata y'okutiisa abantu buli kitundu kyonna eky'eggwanga. Kino kyonna kivudde ku mbeera nti Museveni takyaswala wula aswaza buswaza. Naye nga sinagenda wala. Abantu abali ebwayise Kaleerwe Matugga paka Bombo. Ndowooza Museveni mulabyeko akawungeezi ku ssaawa wakati w'essaawa 12 ng'ayitawo abadde ayolekera Bombo. Kyabadde anoonyeyo ngenda kibagamba wenzijaawo. Obujulizi bwe buli munampa video bamukutte ng'agenda kwezi essaawa. Agenze essaawa ndowooza nga 11 atuuke Bombo balina meeting ku ssaawa n'ekitundu ngenda obategeezaako. Kati ntandise bwenti video. Eno message njagala egende mwenna eri abazadde ba Uganda. Naddala abazaala abaana ng'omanyi mugaso gw'abaana. Nkulamusizza nnyabo n'essebo kansubire nti oli bulungi. Nange ndi bulungi munnange.
Ekindeeta nno ku internet kuno okuleekaana oba okwogera ensonga zino si lwakuba nti sina byokkola mbirina naye nnumirwa nnyo ezzadde lya Uganda kubanga nkimanyi nti ffe tusobola okuvaawo naye abaana baffe ne basigalawo nga baddukanya eggwanga eryo. Kino kye kiremye Yoseri ne famire y'okutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyaza ko wayagivira tuli mukka bukka. Ne bw'ona okola effujjo okutta abantu Katonda abateekawo bangi tebajja kuggwa kuba obutta olwaleero enkya bazaala 10. Mukulu Yoseri njala kutegeeza nti enkwe zemukola ne mukazi wo Janet Kembabazi Minister of Education okutta abaana ba Uganda bakendeeza mu nnamba ekyo tenyina kye kigenda kukola kuba tosobola kukyusa nsi nga Katonda bwe yagiteekawo okujja nga gw'ogamba nti oli immoto togenda kufa. Ekyokuleeta abaana ku street okwekalakaasa olukwe Janet kennyini akimanyi naye yennyini ng'engeri gye yayika windows ne brain za monk tasobola kwebuuza Minister of Education. Why should I allow these minors to go on street to protest? She knows it very well that it's a crime against humanity. Era akimanyi nti that is child abuse. Era musango w'amaanyi nnyo n'atakikola. Yena ava mu bbanga n'alagira mugende ekisookera ddala. This is to inform the public. In Uganda, any demonstration is prohibited. Okwekalakaasa tukuna mu Uganda kuli prohibited. Bateekawo n'etteeka lye bayita public order management. Public order management etteeka lye baliteekawo nga tebakkiriza muntu asukka mu omu oba mu babiri kuyimirira nemba mu discussinga family matters basobola obbayoola. Wulira mpuliriza bulungi. Mu Uganda mulimu etteeka lye bayita public order management. Etteeka lino lyayisibwa nga Kayihura akyali the Inspector General of Police nga bagezaako nnyo okuwera abantu mu Uganda abayimirira abasukka mu babiri okwogera ku nsonga zonna nga kimenya mateeka. Mu tteeka lye limu libateekawo nti buli muntu yenna ayagala okwekalakaasa owandiikira poliisi esabbiiti emu nga tonnatuuka kwekalakaasa. Poliisi neekuwa olukusa olwekalakaasa oba neekugaana. Kati mukulu Yoseri tibahabulwa ne mukyala we Janet Kembabazi Mama Assassin. Njala kubuuza mu public order management ebbaluwa eyakkiriza abaana bano okwekalakaasa ba minors yerirudda bwa gimuwadde police. Where is the application? And who was behind, who led that demonstration? Because you can observe ISO agents, SEMI agents, and UPDF officers, include those people who are in what? In civilian uniform, in civilian what? In civilian dresses. So, who gave these kids an order to demonstrate in Kampala? Because we have a law which was established during the Kayihura's regime, the public order management, that if you are to demonstrate, you need to inform the police 1 week before. So, where is the letter, or where the letter which authorized those kids to demonstrate? And why is it that all those kids were protected by police and the army in the first place? Kati omanyimu mwe mwerabira nnyo nti mukola ensobi ate ensobi muzikola ku nsobi network mugireke bagikwate mu kitu kimanyi bulungi gye bajja gikwata muzinjaga ne babuuza ibibuuzo bino mwanze banzija n'enkola okunoonyereza kwange n'embuuza ibibuuzo nyira babuuza mu Uganda okwekalakasa kimenya mateeka bw'oba ogenda kwekalakasa owandiikira poliisi wiiki emu poliisi neekuddamu ekukkiriza oba nedda naye mu tteeka lye limulimu akawaire akagamba nti mu Uganda tebakkiriza muntu kuyimirira abantu basukka mu babiri emunyumya emboozi kimenya mateeka. Kati bano abaana be mwalese okuva mu masomero application yabakkiriza okwekalakasiza mu Kampala yavudde wa? Ani yagibawadde? Musobola gitulago saagala mu giforginge nga njogeddeko. Saagala mu forginge order eyo nga njogeddeko kuba mwesiruwaza nga bafuka banaaba. Kubanga bwe nayogera ku order nkya mujja giforginga mugiteeka ku mukutu nti yere gitobadde olukusa okwekalakasa teriyo kuba temwagitaddeyo. Eki kibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri. Twagala kubuuza twatandika ddi mu nsonga z'eggwanga okuleetamu ba minors abatasobola n'okuexplaininga kigambo kibalimu. Abo abaana bali well versed ne ECOP, bali well versed ne oil, bali well versed ne situation egenda bba mu Uganda. Mu nsi ezirimu abasajja abakambwe, it was a huge mistake okuleeta ba minors ku street. Bw'osanga ensi ezirimu abasajja abalina emitima avuga loole n'agijja gy'agijje n'ayingira mu baana n'abasaabala ng'ayagala kuteeka gavumenti mu kattu. Then amasomero HM no bako pressure
government ndo bako pressure ne police no explaining lwaki mwaleta ba miners okujja ku street nga manyi tebakirizibwa mu mateeka ate nga nekibakola kikyama singa muwadde mu nsi nga Egypt simanyi Morocco simanyi Nigeria omusaya badde asobola okufuna ekimotoka ky'amata oba ekimotoka ky'omusenyu n'akireta nayo kasaabala abaana abo n'olyoka owulire nga bwe zivuga then because Uganda twakuzibwa bulungi nnyo buli kimu tukiraba nga bwe kiri ekyo Museveni kyamulema okutegeera it was a huge mistake singa twadde mu nsi ezina basajja abaasala leerwe yabadde asobola okufuna ekimotoka naga kati ngenda kuzoganya gavumenti tugende mu mateeka najja n'asaabala ne bwattako abaana basatu Eddie Master wadde ojja kubuulira abaana ngeri gye baatuusemu ku street okwekalakaasa abazadde wadde ojja babuli Museveni wadde ojja tubudda lwaki abaana mwabalese ku street naye ekikubanga bannayuganda twakozebwa tulina empisa muganye okututegeera bannayuganda balinga salambwa okola buli fujjo nga bakola then the moment they will bite you like this you won't like it. It was a huge mistake. Whoever advised you, it needs to be in reserve right now. It was a mistake. Musenjamu. Omusajja akwate motoka nagamba oke mwalesa abaana katika mbalinye n'abafotola bonna ne battako abaana basatu ng'ekimotoka kiwabi muwabi n'olyoka oli omusango bagubateekako nti mwassa abaana. Nenga it was a mistake kubanga mwina kao mentality musobola kutegeera nakola calculations. Soka webuuze ette international law isomatya kuba minors. Soka webuuze abaana bano bazadde babasasudde school fees bali mbisulo bakola ki ku street. Soka webuuze bukyanga lubanga lwa mindi bali bakiriziddwa ddyo okwekalakaasa mu bintu by'obufuzi. Tulina ba MP, tulina ba minister, tulina mwina ba NRA wabalonda lwaki tebagenze kwekalakaasa. Ate kati let me tell you this. Temudda mokola demonstration yini ekwatagana ku pipeline kuba kigenda kufuuka irrelevant. Kigenda kiusinze meaning. The extent wasosaba border ba ISO. Nekitakola meaning wasindisirwa minor. So what is next? Ogenda sindika generating nga ali bwerere nti atiisa abantu byana byanjawulo ku bakazi abalala oba gwe mzezedde ensanga bisibe. Ogenda twala obulima wabo bulage public nawe oli wakabi. Tekyali. Kuba ne bono sindika ba NRA members, it doesn't make sense. Ne bono sindika ministers, it's not going to make sense. Now it is relevant. Tekikyalina mugaso, kiruzinze meaning. Kituva tugamba nti tukola ekintu nga tolina bakuwabula kubanga gwe lutabayisirwa gwe tibahabulwa kiba kitegeeza oluzinze meaning tokyalina kyosobola kuwulira gwanga buli kintu kikuva mu ngalo. Ne bono osindikaani kati demonstrate She used tekikyakula meaning. The moment you send those kids on the street, tekikyakula meaning. It doesn't make any kind of meaning right now. Twitter, something losing meaning over relevance. Gwe kenyine wono jango libwerere tekikyakula makulu. No balajere tunajja natulaga ensusuuti tekyakola makulu oba muhozi nalete ngala biringa anywedde ttondo tekyakola makulu oba lwabogo musezi najja tekyakola makulu mwame esinga ne first move yali ino kubeera diplomatic mulubwa mwina kawumenta temusindika ba border who are the border men iso agents balina kiki bamanyi kiki ekop bakimanyi no osindise bana ba miners who can't even explain the meaning of ekop nabo tebalina kati wadizo omulalo mu kitegeeza abategeera baweddeyo musebe twindo oluganda nti wadizo omulalo mu kyama kitegeeza abategeera baweddeyo. The moment you order the border guys to come to demonstrate on EU offices, that means you don't have anyone who can support your project. The moment you order those kids to come on street, politicians and indigenous Uganda, they don't support you anymore. So inakabira mubezi kaka na sana presa mzee. Ngacha ngune wagende ogena gasimi ogena gasombera mbidomora ne olwada kugambi bwate. Ne bwono zine emirundi ya abiri tegagenda kusimibwa. Nege bagendo simagaluwa. Kubanga nchimanya mafuta gebinyoro 80% bagatunda damo crude. Nemba gamba bet mulindeko toto egenda kujegula ku Uganda omusango nga sente ziri mu billions of money kubanga bajja tuko okusima mafuta nga mutaka tegali bagatunda da oil ba mutunda da crude nga taliyo. Reason being bana basajja balina cow mentality. Njara kubuza ekibuzo kyo Museveni awundudde obunyosi ndagenda. If you really love Uganda and you love Ugandans,
You took a lot of innocent Ugandans who went in India and other countries to study oil production and oil management. Where are they? The only people we see in the management, these are Banyarwanda. Where are the indigenous Ugandans? Baragawa. Mwasindika abana ba almost 12 bagende basome bagenda India wa okusoma oil and petroleum explosion. Baliruda, where are they? We see Banyarwanda in offices. Where are they? Kubanga muchimanyi nti mulina kutega abantu katambala ku mutwe. The reason as to why you don't love Uganda because it's not your country. Mwajja kubba. Ekisembe kinjera okulagira ku mafuta kiri bwe kiti. Bobango badde Uganda, ngoyagala Uganda. Kikyecho kugisa mafuta gajje Bunyoro, ogatwalo gateke Tanzania. Kubanga wali balira tebuzibo. Oyara kungamba nti Uganda tubasobola kola mu kitu itali refinery. Refinery bagikola creating emirimu gisobola osuka mu kakadde. Ate Uganda tulina companies ezetagalo materials eziva mu oil nga raw materials bazijja mu nsi za Bulaya nzija Russia, Brazil, mu America, mu Middle East. Nenga ate crude oil yennyini ali mu raw materials ezisobola okusupportinga industries za Uganda 100%. But now wasala mafuta gatwala Tanzania kubanga otyokola refinery to employ Ugandans, and you keep on opening companies, labor companies to export indigenous Uganda to go to Saudi Arabia and other countries. Who is fooling who? Anyasi was that. Refinery jumwani mugendo kole Uganda. Geri esobola okuemployinga abantu akakadde k'abantu across the country. Ngane business mu Uganda abayina factories ezifuna raw materials okuva mu oil bandi badde babesinga mu Uganda okufuna raw materials ezo. But now muli awo mukola companies tolaba na Uganda mu slavery. Chokanga resources Uganda zerina zisobola accommodating abantu bazo. Oyina ajja mu parliament yaganti amanye economics simanyi yasoma. The problem we have in Uganda buzibu tulina. Bebayina PhD, bayina masters n'abasamirira ng'obugenga tebasobola ku exploring nsonga zino. Nembu yasoma. Okusoma kuyamba kutegeera, kuyamba kuwandiika na kusoma amagezi tuzalibwa nago. Oil refinery singa bagizimbe Bunyoro. Ebadde esobola okwemployinga akakadde k'abanna Uganda ng'ate ne factories ezinonya raw materials eziva mu mafuta zandibadde zifuna raw materials ku low cost. Bwe zifuna materials ku low cost kiba kitegeeza nti cost of production egenda kubeera wansi ne cost of products egenda kubeera wansi. Kakitegeeza bakonsumba bagenda kuyamba mu bintu ogula bintu nga bya layisi. Naye brain za monke batambula n'ente n'engalabize batambula kubanga tebasobola kubala bintu bino. Kati badde mu Luganda lutofu. Bannange siri wano okuvuma na kujereka. Ninjala tegeeza ggwanga. Omusajja ono si muna Uganda. Njala kubuuza. Kikujjisa amafuta gafu gatwale mu Tanzania. Kubanga ebyo relatives bo. Kiki. Tukimanyi bulungi nnyo nti bw'okola refinery ly'eddongooserezo ly'amafuta mu Uganda likola ebyo. Lisobola okuwa bannayuganda akakadde kamu emirimu. Bannayuganda nga bafuna omusaala nga bajjako n'omusolo. Ekyo nga tukimaze. Bw'okola eddongooserezo ly'amafuta muvaamu kye tuyita ebikozesebwa mu makolero ag'enjawulo. Gamba nga muvaamu amafuta gaddukanya emmotoka, muvaamu oil, muvaamu perfumes, muvaamu ebintu ebikozesebwa mu plastic, ebintu bingi nnyo ebikozesebwamu. Companies ezikola mu Uganda ezeetako ebintu ebyo nnyingi nnyo naye nga zibijja Saudi Arabia, zibijja Russia, zibijja mu Uganda. Kati kitegeeza nti munnayuganda banga asobola okufuna raw materials ezo okuva mu kudu wa Uganda oyo ng'azifuna ku bbeeyi ya layisi. Kitegeeza n'ebintu byagenda okukola mu raw materials ezo ng'agenda biguza bannayuganda agenda bibaguza ku ssente entono. Ekyo ne kikulema okutegeera mugatwale Tanzania bagakolere Tanzania. Ensobo ogyagala, ensobo ogyagala, togyagala. Mumukanya kukola labor companies tolaba na Uganda bweri so nga ate Uganda ng'ensi eyina natural resources ezisobola okwaccommodatinga bannansi baayo. Ne kubanga obwongo mwina butono temukozesa magezi mutandise kukola vulugu. Awo nvuddewo munsonyiwa okulwawo ka njagadde kubasomesaako buli muntu ategeere ebibala ebiri mu mafuta ga Uganda singa badde bagakozeseza bulungi nga bantu baleese bya kisiru. Raw materials bye bintu ebiva mu mafuta muli ebitali petrol oba diesel mulimu ebintu bingi nnyo ebivaamu. Nenga amakulu ga Uganda gabyetaaga okukola ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Nenga tubijja bunayira ku ssente empya n'enkadde so nga tesobola tubadde ku ssente entono nga bikolebwa mu factory ate nga tufuna ku ssente entono tebasobola kitegeera bali awo. Empty head ngenze maaso. Alright, abazadde mwenna mu Uganda batumiddeko mujje balako gye mutuusa kansomero muli bulungi ngenda no kipayopayo kubondi obudde ndabo ntwala.
nabategeeza lunaku luli gye muvudde katono nti amata ga Uganda Kenya yagagoba ng'emaze ogeekengera galimu ebiragalalagala. Njala tegeeza bannayuganda nti bannange mwebereremu nti Musajja Museveni banne balina ekigendo ekyokukendeeza enamba y'abaana bannayuganda nga bayita mu kubawa amata agalimu chemicals. Naye amata gano bo kennyini tebaganywa. Museveni ne family ze tebanywa mata gano agaawe. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lota oba loto milk oba rato milk, tebanywa milk man n'amata amalala. Banywa mata ga Jessa. Nchiddamu. Gwe Munnayuganda ali eyo Museveni kennyini mata gano taganywa. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lato, tebanywa milk man. Banywa Jessa kubanga bakimenti company ya Jessa eri restricted tekosa chemicals. Naye mmwe bano bamanya nti amata bagagobye Kenya ne mu East Africa olw'okugateekamu ebintu bino. Njala soka kubuuza Museveni. Museveni and your family, if you are not suffering from cow mentality, how dare you yourself destroy your business? This is just a question. How dare you yourself destroy your business? Can you give one single pregnant reasons as to why you put chemicals in this milk? One pregnant reasons as to why you put chemicals or deadly chemicals in this milk. What reason? Because this is your business. No one else is dealing in milk. It's your family, you, Janet, and your daughters. Why do you put chemicals in milk? And this is your business. What is the reason as to why you do this? Lwaki mukikola? Zino business zammwe njala kubabuuza. Business zammwe ate lwaki muziteekamu, lwaki muddira business emudduka ne muziteekamu ate obutwa nga mwagala ssente? Nvuge emmotoka yange njagala nvuga bulungi. Ate nkutte ntaddemu amazzi nga taddemu omunyo nga ye mu radiator mantegira bulungi. Mbuuza, oyina emmotoka yo giguze mu bondi, mmotoka mpya. Naye ate oddidde radiator gitaddemu amazzi naye ng'ogatabuddemu omunyo b'otegeera lunaku ki kyembuuza. What kind of nonsense is this? You are selling milk, you are owning huge number of cattle across the country. But the milk production you get and you mix milk, you mix chemicals in that milk. And you think you're going to get the market. As you speak right, one of your big surprises in the western side of Uganda, she died of pressure because the market is low. Omukyala omuyita Jovia. Yafudde tumwambikidde eggwanga. Jovia yafudde pressure nti amata gaagudde akatale. Omukyala ono abadde abeera mu mbala ng'alina y'omu ku basapulayi abasinga obungi. Ng'era buli mwezi alipotinga biliyoni emu wa Museveni y'ensimbi mu kutunda amata gano. Agava ku faamu ze zonna. Omukyala ono Jovia bamuziise last week after yafunye pressure nga consumption ng'egudde wansi 60% ku mata ge badde batunda mu Uganda ng'abantu amata bagazize. Kati njala tegeeza bannayuganda ayagala obulamu va ku mata ge bayita fresh dairy, va ku lato milk, va ku milk man n'amata amala. Amata amatuufu mu Uganda bakayita Jessa. Kuba ne Museveni ganywa ne family zaabwe zibinywa. Naye batukagana njera kubuuza bw'obanga nzirukanya business ate lwaki ngiteekamu obutwa? Lwaki era ndeeta amata gano nga forcing ku bazadde okuganywa mu masomero? Kigendera ki? Munga nawe explaining ekiga kyata cow mentality. Ente sobola okulya bwe yekuba omukira bwefuka ate bwesala ebyayi bwepama ate bwetambula. Kati olwokuba nti bano abantu nti bali they are not managers. These are abalaalo abaali bayoola obusa. So bakyalina kyobula nti Abaganda ne tribes endala zaalunzanga bulunza obuteefaananyiza bisolo bino. Abaganda twafunanga abalala bajja batulindire nti that's why you behave nicely and with our think capacities beyond yours. Because fwe twamanya nti tulina okubeera n'ebisolo kati tulina okubeerako abimanaging ebalaalo. Kati mulo kuba mwali mu system nga buli balaalo ne mulwala embeera z'ente kubanga ente esobola okwekola kyeyagala. Kati that is what I call cow mentality. Temusobola kulowooza nga musooka okukola, musooka kukola ne mulyoka mujjusa oluvannyuma mukoze. Njera kubuuza ng'omuntu otunda otya amata nga gogatunda n'ogateekamu chemicals ate zitta abantu? Cow mentality is the problem. You send the kids on the street to demonstrate. Kati mbategeeza abazadde mwenna. Information yange gye mbawanze njire car buli omu n'agitwala. Museveni baforcing okunywa amata gano ne Janet kubanga baluzinze market across the East Africa after the consumers discovered that this milk is contaminated with the
a lot of chemicals, which chemicals are as follow: chlorine and caustic soda. Batekamu chlorine ne caustic soda. Bino chemicals zabulabe nnyo eri obulamu bw'abantu abakulu n'abato. Yensonga lwaki bw'onywa amata mutandika okusinduukirira emmembe, ommeme, okuwandula amalusu, okugwamu amaanyi, n'okuba nti bwe munywa amata gano mugafumba gabeeramu ebisejja bingi nnyo nga gakutte mu seffuliya. Kino nno mujja kikolera ebbanga, mujja kutandika okulwala kansa n'abaana batandika obbafa nga temali lwaki bafa, kubanga amata ge babawa mafu nnyo. Era mbategeeza nti supply omu ku b'amaanyi gwe bali bayita Jovia mu kitundu eky'embala, omukyalo ono yafudde oluvannyuma lwa pressure mukuba ng'amata gagudde ebitundu 6 ku buli 100 nga talina sente zagenda asasula yoseeri olw'okuba nti amata abantu bagaganya okuganywa. So I confirm to you, please Ugandans, avoid taking fresh dairy, Lato milk and Milk Man. This milk is containing deadly chemicals. That's why they are forcing people to consume this milk, or they are forcing schools to force parents to pay for that milk, because this is a willing and a buying situation. Don't force someone to consume your dirty milk. Muchitegedde bulungi nnyo. Kati wano wengendedde ku video eyandese. Malina okunywa ku mazzi. Museveni manyi kuno kuwoli oli bombo. Olwali naku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022. Navayo ne mbagamba nti omugenzi Jerusalem sali yafenga naku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana omwaka 2022. Ne basindika buli kiyenje ne kijja ne kiyomba ne kiteekayo post ne bateekayo video enfune bakola ne bagamba relax. Sala presa. Musale presa. Nimbagamba omugenzi aveeyo ajja ku State Square wayite press conference atuwe mwaka pera, as simple as that. Ne bajja video enkadde zonna njagala ezo na video napageza video nkadde nze si papa. Si papa. Yembe kwata mpola. Mpola. Katogo nkava ku musi kali sikaye. Kanjira bagamba. Wotongere sawa zino mu 7 olimu family meeting ne family ya Sale Ebombo right now. Museveni, after being invited to launch NBS TV officially. Today, you held another meeting at exactly 7:30 p.m. at Bombo Barracks with Salim Sale's family to see how you came out with the plan of announcing the death of Salim Saleh. Katinjala bagamba temulwana bayayi mbaleke. Meeting to their family kati Museveni aji meetings e Bombo family yoni ya Salim Saleh batudde Bombo sazi mu Barracks bali mu kuteesa ne era mu banga tala bajja baga nti oba yafunye place awa modosiza ludde oba yagudde kabenje bayinza okutaswala baga yagudde kabenje oba yafunye kadi ya arrest oba bajja kujja bakifumbire kibozibozi ne baga sazi bali mu meeting kuteesa ngeri ki je banajjayo mulambo guno ko kitegedde bulungi kati saada nyo bakanyaza bana Uganda olwera kutano lwekomye okwogera ku mwami ono ngambadde free information esembayo nze sikyaka baletezo na video bazitenga bagamba njagala akole press conference ku mawulire obaze ku State Square ajaga mulwali naku z'omwezi ziti amanya gange nze Salim Saleh njala kuvumirira ebigambo mu Lumbuye byayogera nti ndi mulwa oba nafa abyogere nga video recording so sizino zimuleta zimufumbirira nabagamba jakole press ngabe nabagamba kuolanya nembaga ko Dr. Kizito Lwanga n'abantu bonna benze mbagamba na kino kyolwali njagala bagamba temukaanira mubaleke nze nabagamba je akole press conference ayogere naku z'omwezi nga bwezogera nga natenga video abagambe nti nze Salim Saleh ebigambo Lumbuye yayogera bifu nze sifanga wendi era nze kola press conference kijja kuba kimaze mu kibya ekitali ekyo baana musale press abasajja bayinaale musajja musale press meeting etudulalo kate sazi danchi manya agiraba era yewunya information jenjije abantu abali ku lugudo lugende Bombo ndoza kusanga 10 mule musajja ngayita ngo agenda azibanze kubazinzo kubadiza badde 10 na agenda era kati bali mu meeting esawa zini ya family so musale pressure asajja ba NRM nebimbega byona musale pressure nzemba soka ku information temusobola mwekyo temunsobola awuno vudo sagala barisa so manyi bulungi nnyo olwera lwa kutano lwa mukaga lwa Sunday lwekomye okwogera ku bintu byoyo musajja ne video zijja kuvaayo abantu bazizizza kubazi sisala mu kigambo kyange mbabuulira mukitegedde bulungi nnyo awo nvudde wongeze ku nsonga endala
Alright. Ngenze ku Nyereko Muhammadi. Nyereko Muhammadi Mr. Kagigi bale ku kansubenti oli bulungi. Omuziki obuwulira. Kansubenti omuziki obuwulira. Abantu bajjeyo obukukubo ne bajjayo ebintu ebirungi nnyo era njero pepaza mu nabakoze omulimo ogutenkanika mu bali yombo bagire ddala kansubenti mutambula bulungi nnyo n'omwami Speed ajibula bulungi nnyo naye omwami ono tetukedde kumanya nti mu bubongo talina naye omwami ono bambi bizibu yalina bingi nnyo. Wetogere saazino waliwo ekibinja ky'abavubuka abamugulako omusango nnaggomolo gw'okubafera ensimbi ez'okubakolera visa ng'omusango lwe baguwaaba ku poliisi ey'akatwe era ne gutwalwa ku kooti emakindye olw'okuba nti ono state agent omusango ganye okuyingira mu kooti ogusoma okooti kiraka baganye ogguwa balamuzi bagusome olw'ensonga nti omwami yasibiza abaana bano bafuna visa zibatwala mu America, Canada ne Germany naye baspendize emyezi n'emyezi nga balinda omwami ono naye ng'aganye kubawa ssente zaabwe. Abaana bano bangi nnyo era ng'obufere buno abadde abukolera ddala ebbanga ddene nnyo okufera abaana kati njala tegeeza kooti y'emakindye bambi muyambe musome omusango gw'abaana bano Nsereko Muhammad abaddize ssente zaabwe ate si bano bokka abantu bangi nnyo bazaafeze mu nsonga z'ensimbi okuba nti ajja afera abaana nga bajjako ssente naye nga wewunye yeyitako nalebo mu by'obufuzi twakugambye edda noonya wooja ekyo jja kitegeera naye nga abalamuzi b'emakindye please mutuyambe mukwate fayiro y'abaana bano omusango mugusome Nsereko asasule ssente z'abantu tukooye abantu abatubba mudde bulungi nnyo tukooye abantu ababba beeta bahonalebo ng'ate babbi ono si mufere mulwadde mu kufera abantu nga bajjako ssente zobakolera visa mpitirivu mukulu waliwo ngebwe natandise okufuna adress yo oyina n'omwana wano wakola etteeka nga toyala tusaasaanye baana bo wano yes which is okay naye njolo njala kusomera kati tukumanyi nti kulwatandise okwetoola oyina omwana bamuyita Iman ali mu Sweden wamuzaala mukyala mu Katoliki bamuyita Anet ali Sweden ndoza nakyo kitegedde nga bwakola etteeka toyala tulaga ebifaananyi by'abaana bo naye ekifaananyi kiina wano sisobola kifurashinga kubanga nkimanyi kiyinza okuleeta obuzibu naye nga nkiina wano naye kasita otegedde nono twamutegedde Sweden gyali location tugimanyi bulungi nnyo ya omwana bamuyita Iman maama bamuyita Aneti ali best Sweden era naye omwana gyali n'abaana bali mu America bwe wateeka gugenda ozala buzaazi olinganga binyonyi ozala buzaazi kati bono naye nze nkusaasidde musajja ku bizibu by'olina naye kankuleke ojja kufa place yabwereere kankuleke bulesi mwana sigenda muteeka sigenda mumulisa kubanga he's a innocent boy naye nga njagadde kutegeeza tukwetoolodde ne passport ate togifuna nadroniza mu internal affairs ne mu sectors endala mu motamu nate okufuna details za passport gyotambule kuba tujagala tujagala twagala gitegera passport gyokozesa kati beba pale bango ina identification isuka mu 3 kuba oli mukulembeze eki kitegedde ekirala Nsereko na kugamba nkumanyi from up to 0 naye nenga akasoke nkulekeremu nze wayagala nfe n'ekyo kisobola kufa sawa zo bwe bakuzalira enaggulu kitawala kuba nti yali state agent nojja n'okulya ku musajja Lumbuye frats n'ekitawa Abdul Nsereko Abdul Nyereko kati nze banzala opposite musajja Lumbuye frats n'abantu abasinga bali myaka egyo bonna abamanyi basulanga munawo kimwe frats kitawo yasulanga mu frats na wasulanga mu amanya gonga tonnafuuka Muhammad wali bali bakuyitana si Sulaimani kiki kyakufula Muhammad Nsereko Sulaimani Nsereko kati yayita Muhammad Nsereko kuva ddoli mu feri ku musajja Lumbuye frats amanya gamba kulu fege twatumanyi kuva danga bakuyita Sulaimani Nsereko wafuuka ndi Muhammad Nsereko kana wango ina Sulaimani Nsereko ng'okyabira musajja bamaze ku kitawo maze ku bamuze mu bakuzalidde gundi nagu muze mu flat apartments mu musajja Lumbuye kuba mwabiranga mbayindi ne ba diplomati ndoza n'abantu bakola mu government bibasulanga bazala opposite musajja Lumbuye frats kati mukulu Sulaimani Nsereko wafuuka ndi Muhammad Nsereko kanamanya gali mu passport motambulira gwani gwe bini Sulaimani Nyereko Swaitwani Nsereko oba Ibilisi Nsereko mbuuza bubuuza kuba otosobodde tumanya identification yo ntuufu otutawanya Gwenyereko Nsereko Gwenyereko Sulaimani public kala abantu bamanyi Nsereko Muhammad kana ni passport tumanyi mulimu bini Nyereko Nsumani mulimu Swaitani Nsereko mulimu Ibilisi Nsereko tumanyi mantinyi mu otambuli enja gafuna tofai kubanga fe twagala kujja obwerebo tubuteke
ku social media kuno tukujjeyo tukoye ebintu by'ekiyayaye basajja bakulu batambula mu yaya abantu ate kibujjako tugenda tandika tugenda kuwa obuyinza nga gwe fisheries officer kuleke Victoria tubuli kyenyanja kye kufaanana nga gwo managing ebyenyanja tubuli ekika ky'ebyenyanja bikyeri mu mazzi kati Ibirisi nsereko mukulu wetereze abasiramu mwenna bamasheka ekintu kibayita Ibirisi mu kimanyi kati yoyo omwami kati amannya agali mu passport gye tunonye oba Ibirisi nsereko oba Saitani nsereko oba ye Bini Asumani nsereko we doesn't know nenga original ye Sumani nsereko gemanya giba mutuma kitege ya mutuma nga achaye mufaliza musajja lufofe nzirazera ku musajja mbo opposite nga wali wansi mbuchika dongola mu kisenyo twasambiranga kapito teranga ku kasawo wali wansi wadde twakubiranga osema ku kubayitanga ku kika susungu nga natuka mugenzi sambwa kalonzo ganti sikumanyi nkumanyi deep dwakumati kati ngene zijje memories nzijukira so mukulu wetereze okitegedde bulungi wetereze vako cha agunanyi vako nubu kule mivuyo jojo uya inobu fere bakazi bo fere abantu bo babantu bo ne abana bwajja kosereza visa zizeyo uli MP ne ate MP ngufere uli de mukulu amvudo sigena kulwa all right ngenza ku information ino budenga budduka yo seriti bahabura tabasira mutano wakali jinsira mzezede nsanga bisibe ne mutabani mu muhozi kanyirugaba Kanspirati muli bulungi. Ka pressure mukawulira. Munnango Ramazo babya ku nyonyi ne musiba captain yomu ne major n'abaana abalabe mwasiye katabi barracks ne ku air base ente lwaki mu abasibye. Musiba babwerere mubate. Mwatusa to the extent ne mutusa meeting mu barracks e katabi ne ku air base ne mugamba twagala kumanya ani adiringanira Lumbuye. Ne mukwata bana bani bajja kama simu nonya mu contact ya Lumbuye temujja gifuna musonde nakawutaka mu temujja gifuna. Kati mwa promises abaana bano buli muntu ye nasobola okulopa munne mu milioni 10 ne rank but is this fair gwe mwagambye mugenda kunoonya buli muntu yenna mu barracks omwana yenna ayina contact ya Lumbuye ngadi omu ku bo awabire munne nti ayina contact ya Lumbuye mwamusubiza lanka ne milioni 10 buli omu singa mufuna omuntu yenna linkinga omuntu era mubala kusawa information matsebu okokuna mira muzibo malabisira muzibeta ajja kukula bako kunyigira mu nzikiza tebya agenda kukula you are wasting a lot of time yabagwako densi yabaleka da so malabisira kitegedde bulungi mu malabisira temutegana kati bayi mwe mwasuza milioni 10 ne ranks okumanyani akolaganira ombi malabisira n'obusajja mwe basindise wano bwaze n'obutwa nabo malabisira kubanga it is impossible this is the NNC bagita butuluki bumwali ma first round ne second round muveewo bosika ekitajjadde bali yako ku mungalo tojja kusobola mujja kufa pressure temwamanyira bakulitisayizinga that's why you bribe each and every person who comes on social media to expose you but for us we are non-buyable you can't buy my head sisobola kutambuza mukono kuwampa decent remember when someone bribes you you need to work according to his orders and conditions. I can't use my head on someone's conditions. No. Nkera kumacha ne nkozesa engalabi yange okusinzira Katonda kiyampadde kisula mu mutwe so seko kya Museveni nabayayi be kibayiza kumbuli. Nowhere mbadde musiya ngoluko. When someone gives you money on condition, you have to work according to his orders. Nze siri moyo class. Katonda yampa engalabi yange njikosa nga bwe yino okukola tosobola kunkoma ko lwa sente. No, a big no. Sisobola kulya seleza mwe, sisobola bakolera okolera stand. Mfane banzika. Okolera stand mfane banzika. Tujja sigala batono nga bangi mugenze, ne mujja kumala muswadde mukitegedde bulungi nnyo. Kozesa obwongo bwo, kozesa omutwego. Kitegedde bulungi nnyo. Ne basajja abawadde ensi mwogera Lufaransa mudde bajja kubalya mwenne kiri atabache kinana sigadde waka. Okitegedde. So Museveni eyo milioni 10 zomwasubiza abajasa bali mu camp singa muri abali mu military abali mu katabi ne kwa ya base analeta omuntu yena ali connected ku Lumbuye milioni 10 ne rank eyo muvumbi ate tili ajja baba kuba taliyo fe information je tujijja wala nyote muliza tujijjawo muri no ekyo kimaza all right
Ngabe nabagambye nti emirambo gyaleteddwa ebbombo mirambo 22 lwakumanze nasooka nembako mukage gyali confirmed amanya wetwogerere saazi emirambo mingi gituse mu ebbombo era bali mu kugirongoosa bagiyitire bannansi bagitwale bannyini jo bananyini bantu bano tugenze mu maaso yose litiba habula ne mukazi wo Janet Minister of Education eyalagidde abaana bajje ku nguudo ekyo nakyogedda sijja kiddamu ndowooza mutegedde bulungi awo sigenda kulwawo njala kuyita mu bwangu. Alright, era ntegezeddwako mu kkowerero eri abamaje nti eno si abamaje kansoke nzijjewo kano bannayuganda bwenda buli omu gyali njala bategeeza nti ntegezeddwako n'okutandika omwaka ogujja okumanya bano bayidde babulako majaani n'awuuta yaluddeyo gavumenti ya Museveni yagwadda gavumenti ya Museveni yagwadda okujjako mu abatayiwunyiriza n'abatala yagwadda Minister of Knowledge okunoonya ensi wagante ziriiwo Museveni bwagamba nti amafuta yaggakola nga balina okugakola n'asindika bana ku street beekalakaasa n'olaba Nabbanja ng'azina amazina gano linda kombazanyire video eno ne mutamanya nti gavumenti yagwadda linda ku video eruwa wait a minute video njala kula bono mukazi nga bazinamo mazina mujoke mwe nti gavumenti yagwadda you Nabbanja where are you kibanga nakusanguddemu okay nemba nakusanguddemu okay nemo mulenga azina amazina ndio kengene ku video yandeese video nyizo kuba najijemu okay kangere ku bilala video nyizo kuba najijemu. Alright, anjala tegeza bana Uganda mwenna nti waliwo omusolo omupya ogenda okuleetebwa gubayita VAT nga guno ogenda kuba gutagetinga abantu mwenda bakozesa enku mu Uganda ba firewood users most especially bana betuyita aba bagita batieno jetuyita industrial catering mwenna abakola mu industrial catering mugenda ku face abakola mu industrial catering nga mukozesa enku za mutandika okukozesa okutandika n'omwaka ogya mugenda sasulira VAT muno abakola mu industrial catering kitege industrial catering be bantu abadiringa mu kufumba nenga bafumbira abantu abangi hotel tele mu industrial catering no mu industrial catering mulimu amasomero amakomera amalwaliro nezipate nene ekyo tuyita industrial catering mu kitegede bulungi hotel terimu no ne industrial catering be bantu bafumbe mmere mu bungi nenga bagifumbira institutions nazo nga zina abantu bangi bwe muli amakomera omuli amasomero omuli amalwaliro n'omuli zi company kati betuyita ba industrial bwe betuyita that's what we call industrial catering tuza mu kitegede omanje ala mbabuli ebintu n'ebivuna mu luganda bitegera bulungi nnyo kati okutandika n'omwaka ogujja yosera okuba talina nsimbi asazewo nti zino company ezikozesa enku nyingi bagenda tandika ozisasuza VAT ku nku zibagenda okukozesa muno mwe muli amasomero factories amalwaliro n'amakomera n'amakampuni agakola agakozesa enku mu kufumba ebintu byazo okubituusa ku bantu obirya. Kati mwana mulenzi omukyala mukulu oyina essomero ng'okozesa enku weetega kusasula omusolo gwa value added tax ku nkuzo gy'oba oziguze ow'amasomero weetegeke kusasula value added tax ku nku factories n'amalwaliro wepo n'amakomera ogw'omusolo gujja. Do you copy that? Mukitegedde gavumenti yagwadda ndoza muludde obuloozi kubeera bajja kono gwa oxygen ngo bapimira oxygen bajja funa oxygen meters nga bazibateeka ku nnyindo ng'omala okusomoka olunaku nga bagasasula omusolo gw'omukka gw'ossizza kijja wait mujja kiraba konoza mutegedde bulungi nnyo. Alright, kati ngenze ku ka UPDF njala otegeeza bannayuganda mwenna nti amagye gaffe aga UPDF gali mu mbeera etasangika. Baana balenzi ne baana bawala bali mu kukaaba olw'okuba nti bamaze emyaka nga baweereza sitaani naye nga tebafunamu kyakkola. Abasajja n'abakazi bano tebaweerera baana baabwe emmere tebagirya bwepone w'okusuba kati okwegika olubasi wangu. Wetwogerera essaawa zino abasirikale ba UPDF abasinga obungi bagenda mu mwaka bala myezi nga tebafunye ensimbi ate ng'ensimbi zino zeekuusa kuba nti Museveni tazina za basasula nga wetwogera pressure erinye Museveni nti abasirikale batandise okwekyanga mu barracks bemu nga twagala ensimbi zaffe so nga ne byasindika ku mission e Congo nabo bakaba bakomba yensonga lwaki n'omuvubuka yavudde mu mbeera nakuba ennyonyi ekikulu n'agisula wansi ng'awulira akooye. Kati Museveni kyeyasazeewo yagamba nti kasasule abakulu mu magye bo olw'okuba nti basobola omuvaamu nga bakudumira bali abato basooka okusasula. Kati Museveni asasula ba officers abakulu mu magye ng'asinzira mu alphabetical order
obanga asinzira ku ranks kati bano bakulutu abali wansi bo omusala tebafuna nkiddamu. Museveni ordered his top army officers or informed them as we speak right now we don't have money, we are in economic crisis. So he ordered all his UPDF serving army officers to start paying according to alphabetical orders within the ranks, and those with Museveni orders the paymasters in UPDF to pay all serving officers using the alphabetical order, but mainly paying the high-ranking officers. He is trying to exclude the juniors because he doesn't have money to pay them as we speak right now. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nga nkimaze. Era njala tegeeze eggwanga nti abasajja n'abakazi abagenda e Congo kulwana wetwogerera essaawa zino. Omusajja abakulira gwe bayita Major General Muhanga Kayanja. Ono nga ye mukulu wa Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyarugaba yakulira abasirikale bonna abali e Congo. Ono agaggawadde olubuta lutakulira muli ng'asinzira ku musimbi gw'abaana abali mu ensiri abali mu emisota n'amasasi agabakubwa Congo. Omukulu ono Major General Muhanga Kayanja ntegezeddwako nti ensimbi z'abaana bano zonna zalina obbasasula abasasulako bitundu n'abasuubiza eddalo zisasula naye ng'ensimbi z'abaana zino zonna kyazikolamu kugula amataka waabwe n'okuzimba n'okutunya abantu ku ttaka gy'azaalibwa. Ntegezeddwako nti ono aguza amataka okubula okugamala gy'abeera. Era n'azimba ennyumba gali kwoleka eyajjako ne Museveni enviiri ku mutwe gy'obeera nti akyazina nga alina kiwalaata kyereere. Ng'etudde ku acres 7 ze yasiba ekisaakaati n'atuuzaako olubiri lw'ennyumba. Naggala n'amakubo abatuuze ge baali bakozesa okugenda okukima amazzi n'okuvuga emmotoka n'okugenda ku masomero n'agaggala ku orders olw'okuba nti afuna ensimbi ng'azijja ku musayi gw'abaana abali e Congo. So ono mwami Major General Muhanga Kayanja y'omu ku bakoddomi ba Museveni abaali bebamukuba Major General Muhanga Kayanja muganda wa Andrew Mwenda nga bano bombi bebakojja ba Muhoozi Kanyarugaba olw'ensonga nti bano bali bannyina ba maama wa Muhoozi eyali azaala Muhoozi. Era kati ensonga lwaki nti ono takoonwako ne Andrew Mwenda takoonwako ne bwabba ensimbi teryamukwatako naye nga bannyinaffe abali Congo abali mu mbeera embi nga basomba golodi n'okutta bannansi ba Congo bali mu mbeera embi naye ng'ono mwami Major General Muhanga Kayanja ensimbi zaabwe ez'omusaala azibawako bitundu. So, brothers and sisters, men especially those who are serving in UPDF forces based in Congo, I'm here to inform you. The reason as to why you are getting half pay salary is that the commander who is based in Congo right now, Major General Muhanga Kayanja, is using your money in his personal use. As we speak right now, he had purchased acres of land and he had constructed a mansion. He fenced almost 70 acres of land and he's busy chasing away local people in the area where he had built that mansion, but on your blood money. So, all serving officers in UPDF, be aware that you are cheated by Major General Muhanga Kayanja, a brother-in-law to Museveni. So, get to know that it's time for action. Get rid of these people who don't care about your life and your family. Nozo mutegedde bulungi nnyo. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala yakubabikira kitalo nnyo ddala bannayuganda. Tubadde tukyali gwa mbuzi kuwalampa muti ate yo ente n'etomera essabo omubadde abasamize era gye tugenza okumalira ng'omusamize adduse nga nena bwe gisimufungize. Luli kibadde kiri mu nkola ya kuyita mu ttaka naye kati kyevuddeewo terevu kyeyaze. Yoseeri mu refugee camp mwatudde ne ba refugee banne mu Entebbe mu refugee camp Entebbe wepo ne mu refugee camp e Nakasero kuba ba refugee. I'm here to inform the entire public that Museveni is not a Ugandan, he's a refugee
who seated in a refugee camp in Entebbe and other refugee camp in Nakasero. So these people, the refugees, now they have officially passed a bill of allowing the government and the hospitals to take or to remove body organs of those people who last week the Parliament of Uganda passed a bill allowing the government or the government hospital to remove body organs from the dead people without getting authorization from the relatives. Previously, there wasn't any law which allows hospital or any government institution to remove body organs from a dead person. Because we know it clearly that Odrek Rwabwogo, the son-in-law to Museveni, is the man behind of the business of the body organs in Uganda on black market. He had been all along using the Pakistanis and Indians who have been harvesting body organs from dead people in Uganda, including those people who meet accident on highways. So, as we speak right now, I'm telling you the fact is, we don't have the Prime Minister. Namaya Anja, the one you see ever dancing like a fool, she is not the Prime Minister. The Prime Minister is Odrek Rwabwogo. That's why he influenced the Parliament to pass this bill which allows the hospital or the government institution to harvest anyone's body organs without authorization from his relatives. Nchidam. Olwokuba nti mu Uganda ba refugee abatuddemu refugee camp Entebbe ne mu refugee camp Nakasero nga omu ku batabani abawasa bawala ba Museveni kubaita Odrek Rwabwogo onabadde addukanya business ey'okutwala ebibumba ensigo n'amawolo n'emitima okuva mu bantu abagudde ku accident n'abafudde nga kimenya mateeka tekikirizibwa okujjako nga nannyini kintu ekyo yakkiriza oba nga abantu abooluganda b'omuntu bakkiriza naye kati omukulu ono Odrek Rwabwogo nga bagambye nti ye Prime Minister nabbanja kisiikirize ekiriwo okuzina amazina buli lunaku ne babalusa nti ye Prime Minister Odrek Rwabwogo eyalonda ne cabinet yenu. Omwami ono yawadizibwa Parliament ng'ayita mu bamafiya banne okuyisa etteeka lino erikkiriza gavumenti ob'eddwaliro lyonna okujjamu ebintu by'omunda by'omuntu nga tebalina gwe beebuuziza kasita bala nga tukyasobola kudda ngulu ate nga nayo kimenya mateeka kati bakifudde kya tteeka nti omusozi night dancer Odrek Rwabwogo business ye bagitadde mu mateeka kati ne bakujjamu ekibumba oba ensigo tekyali muntu agenda kugoberera. Naye tukimanyi nti bano abasajja olw'okuba nti obwongo balina butono bulinga bwante era tebakimanyi nti era ne bwe boyisiza etteeka kisigala eri muntu okukkiriza nti agenda kuwa ekibumba ky'oba ensigo ye singa aba tasobodde kubeerawo mu bulamu kye tuyita donation. Oba abooluganda b'oyo omuntu okukkiriza mu butongole omuntu oyo n'aba afudde nga tasobola kweyogerera bo okusalawo nti omuntu waabwe aweeyo ensigo ye oba omutima gwe ku lwoyo gw'aba yagadde oba ku lw'eggwanga lye. Wadde etteeka lino lyayise ne mugenda kuwulira nga accident nga ne bw'obanga ossa era ng'otunula basobola okukuba obutwa oba okujjamu ebisigo okujjamu ebitundu by'omubiri ne babitwala kubanga kati akatale baakagudde officially tekakyali black market kali officially era kalinze taata waako Museveni okasayiningira batandika okutunda ensigo zammwe emitima wepo n'ebiwoowoolo nga tebalina kubakubye ku mutima. So no mbakubiriza mwenna abantu abavuga ebidduka n'abatambula ku makubo mwegendereze nnyo nti kati okufa kyangu nnyo mu Uganda ke basayiniza etteeka lino nti kati tuli badde batyatyamuko naye kati ne bw'obona ogenze ng'ofunye ka booda kakubye okugulu oyinza obutavaayo emulago singa bakuggyako omusene gumaaki nga ne kye baagala oyinza obutavaayo kati mbakubiriza omulago otakungula. Amateeka gano wadde bagayisizza naye kidda ku muntu nnyini mubiri okusalawo eitha ebintu bye baba bimugjamu oba oluganda lwe. Mukulu Parliament ne bannammwe newankubadde mwakkiriza okuyisa etteeka lino naye tekikakata ku mmwe nti mulina obuyinza oba gavumenti erina obunedda. Omuntu ng'omuntu yakkiriza nti ebintu byangenda biwa omuntu oyo oba barelatives abo buluganda baga nti tukkiriza omuntu oyo kale ebintu babikozese wadde mwaliyisizza. Bwe munalikola kifuula nnenge mwe ne muga nti mwayisizza etteeka njala babuuza mu Uganda tuyinamu butcher
mubatunda emitima gy'abantu, batunda ensigo, batunda ebibumba n'amawoolo, era bukya esangibwawa ekyabawaliriza okusindika etteeka lino. Bamwe bapale mbabuuza, mu Uganda tulinamu bukya nga yeetunda bintu bya munde by'abantu nga akatalo genda n'ogula ekyabawaliza okusindika etteeka lino. Donation oba body organ donation, it's a willing nti omuntu akkiriza. Nemwe mwakifudde nti tteeka kati kitegeeza mulinga abalina bukya nti muli basezi, waliwo edduuka bukya oba waliwo mudaala gw'ebiwoolo ebibumba by'abantu nga mbitunda okinjira kubuuza. Etteeka kale mwaliisiza Museveni tandalisayini njira kubuuza mwaliisiza mu beesinga ku ki? Mu Uganda tulinamu, kubanga mu Uganda si kyangu nnyo okuyo omuntu kyayagala mutima ayagala nsigo, si bangi nnyo nga mu bazungu ne mbawalabu nno. Kino mwekikoze mu beesinga ku ki? Tulinamu bukya etunda organiza abantu. Mmwe famire muli basezi muli balugu. Mbuuza bamwe bapali mwayisize biro ne mwagiyisiza. Mirundi makaji mwalode mu Uganda nga alakinga ensigo b'ekibumbo b'omutima nga muwuya biri mu ddwaliro. Bannayuganda batera kulakinga musaayi n'ebintu bya kansa, so si bintu nga bino kuba tetuli mu style. N'ebino ebintu bibadde ba investing already nga tebiri mateeka, bibadde bingi nnyo. Kati mwayisize etteeka mwakirigulayizize tebagenda kusala abantu bate bamalewo. Kanjira babuuza, tulina amaduuka batunda bode organiza abantu nga abantu bagenda gende bazigule nga bukya. Kyandibadde kisigala wakati wa willing donor na willing receiver, so si tteeka. Waliwo mateeka gatasana kuwandiika nga abantu bali wiringire nzani manyenda kufa omutima gwe mulamu guweeyo mu gutwale bwenfa mu guweeyo wiringire si kulifula tteeka. Omuntu adonatinga wiringire n'adonatinga nti ekimubwa kyange banfudde mu kiwe gundi wiringire ne mu kifudde tteeka zifu mulina bukya mulina ebirala ku mugendo otunda ebintu bino. Ola mubadde mu bibbaluli nga musumugula akiside ne mutwala ebibumba n'ebiwoolo n'emitima gy'abantu n'ensigo, kati mahame ekigenda okubeera mulago. Aha, mubadde mbitwalulinga teri abakuba ku mukono kati ng'etteeka weeridiri mwaleese. Mama yangu Fatuma ogenda kuwulira. Olaba luli mbadde mu kinywa abantu ababooda bafuna accident ava mulago, emmotoka zigudde ku highway nga abantu bava mubaleeta mu basaze nga babuluza mbwebu, kati bwelibanga tteeka. Mama yangu Fatuma mugenda tukola ki? Bannayuganda mwe olaba luli teribadde tteeka ne kati nga tteeka bagenda disayini nga mugenda kukola mutya? Agenda basala. Bagenda basala. Ensi zitusinga ziri ezaakulaakulana kiri free. Omuntu ateeka application ye nebayo omuntu nga ye mulwadde anaterefona kati nze ndi wirigire bwe mfo ekintu kye mu kiwooyo era linaalinda ku bed nadda ku kitanda ebbanga oli wanafira mu ekintu kikyandibadde ng'etteeka weeriri muntu willing donor ne willing applicant nga bakkiriziganyiza so si difuula tteeka kujo nga mulina bukya. Olaba luli mbadde mutulyanga tewali tteeka babasezi mmwe barefugya bali mu kampu Entebbe muli mu kampu Nakasero mubadde mutulyanga tewali kali mugenda tulira mu mateeka. Mama mubadde abasezi mbadde mutulyanga abasaza bali mu barefugya bali mu kampu Entebbe mwe muyita State House ne barefugya bali Nakasero gye muyita State House mubadde mutulyanga tuwali mateeka ate mugenda tulira mu mateeka baba mugenda tulya nesimenti mwina obudde bugenda otulya otumalawo kubanga obudde temuyina. Mama nveewaawo nga nfundikira ne point bbiri. Point esembayo Bannayuganda mulina ekintu kye mutalaba.
Kyekiriwa. Ensi yaffe bagitwala mpola mpola. Ebyo bino betwogera tubyogera nti tulina byakukola. Naye tulina obulumi mu nsi ze tuyiseemu ne betulaba. Naye Museveni alina sisitimu gy'akola mpola mpola emugiraba n'akola ekintu gye museka ne mbeera mugamba yakikoze kiwedde. Omugenzi Idi Amin Dada yaleka akoze buli kintu kyonna ng'akikoze mu butaasoma bwe ku lw'Abannayuganda. Ne business n'azikwasa Bannayuganda. Yesobola kyesobola okusaba ebinga emyaka mwenda nga talina loan nga sente zijja mu bannaye kuba yali alina omutima gw'eggwanga. But as we speak, ebintu byonna Amin yaleka bitundiddwa. Ebira bifudde ettogge. Wetwogerera essaawa zino TV enkulu y'eggwanga ne radio yetuyita BBC eri mabanja ga buwumbi buna era ng'essana bayizo gijja ku mpewo. Naye yo Seriti bahabulwa olw'okuba nti akola kye tuyita media coverage mu covering egenda okukola dda tewaakawe. Tebasobola kusasula biliyoni 4 wabula basazeewo okukwata ssente baziwe omusajja omunyalwada Kim Kalisa okuzimba ekizimbe gali mwoleka mwatadde TV eya Natasha Broadcasting Service. Naye nga TV eggwanga magulu meru gye baaleka Amin yateekamu amaanyi bagisuddewo bataddewo TV gali kwoleka eitayina wadde abantu abasobola ogira online abawera 12,000 padde. Nalekawo UBC ne radio yako kubanga nettaka balitundako olwo balitunda liggwawo. Twagala kubuuza mwensi mugira wa mutya kyembabuuza. If all the government properties which were left by the previous leader have been sold off, destroyed, but these people, they are creating their own things within the state but using the taxpayers' money. If I may ask, how much money does NBS make per month or per year? Because they didn't have advertising on TV. They even fail to pay their employees. But how dare that they have managed to build a mega mansion or a mega structure where they have already established their TV, while they get the money and those machines, those are state funds. Because they are creating their own media, but leaving our own local best medias to be destroyed. But for us, we keep on laughing. I've seen a lot of dignitaries have been invited to launch NBS. They went there happily, but without asking question, why is it that UPC is going down, but private media is owned by Museveni, they're rising? That is in the media. Let us go back in history of transport. Uganda had a well-organized transport system managed by the government. UTC. Where is UTC? They end up bringing their own buses. And right now they're trying to wipe out this Matatu taxi and Boda Boda from Kampala. They bring their own small buses to manage the transport. Uganda. TV ayenkulu UBC bagirese efe. Ne basikeke ensimbi empya n'enkadde okugulawo NBS ne bagizimbira ekizimbe ekinene Kigali koleka kya buwumbi. Kyokka TV y'eggwanga abakulembeze gye balekawo gye bali bayagaliramu bagirese efe abanje bagenda nagiggalawo. Bo bazimba byabwe ebigendo bakolya amawulire ge baagala. Kyekibuzo kyenkubuuza. Uganda bagituwana ninga mutundula. Bayisa abasajja n'abakazi abakulu mu Uganda bagenzi n'engalabi. Nengombuze chimuntu atajja kikola ngeza kugulawo TV. The indigenous local people, they have been kicked out of business. WBS. Where is WBS? Forever Wuno. It was closed due to the high taxes. Kubanga balina competition nga bagala take establishing a TV zabo. WBS je mwabe WBS Wuno bagigalawo nebimali babitunda n'ekizimbe ne bakituwala. Bonga bateka wezaabwe. Entambula Uganda yine entambula government gedukanye entambula mu Uganda omwali UTC basi zonna zaavo kati bali batekawo mukwana akeri mubatamanyi mukwana akeri gye mulaba yali center hub eya bus gye tuli wano bagita otoga yali hub ya bus zonna ezitambula eggwanga lyonna eyo gye mulaba mukwana akeri akunda kivaawo bawo mukwano ye Museveni.
nga eyo hub chokanga buli district wapeleyo ka hub akatono ka bus station akatono UTC was up nga collecting abantu balete Kampala. What went wrong? Kati baleta basi zaabwe zino ziholi zino zani zigagaza zibaleta esawa zino baleta basi ziliyo bazikwese basi okakwagala kugoba taxi zonna ne boda bale kubaleta basi zaabwe ne webuuze bannansi bagenda kulyawa ne gochali okanula amaso kati kaka nakasembayo sagala mu documents mbo information kali manya abanyampi bawulya bubi nnyo ene badde new vision ekugambye bwet new vision ekugambye amasomero 1,200 amasomero omutwalo 1,200 egambye bwet 12,000 schools on sale over loans amasomero omutwalo 1,200 gali mu kutundibwa ng'ekizibu kivudde ku nsimbi zibeewula obutasobola zizza mu mabanka. Amasomero gano bebaana bamwe gye basomera abaana bano bebadde basasula emitwalo 3 mitwalo 2 mitwalo 5 ekinene nnyo ng'embeera ekaaye baani abagenda okugula amasomero gano akakodyo kaakano Museveni ng'ayita mu mukazi we Janet ng'ayita mu Ameria kyambadde n'abasajja abala batambula bagula amasomero gano bagagula gajja ku bannansi bo bageddize bagakyuseemuko gatandikire mu kakadde kamu kadde biri okudda waggulu system y'amasomero gonna bagatwale akakodyo kali katya gw'omuzadde tojja kusobola kukwata miliyoni emu n'ekitundu kusasulira mwana wo school fees omwana agenda sigala wayite emyaka 2 ng'omwana wa sigadde aba bali bagenze onosobola okuwerera omwana miliyoni emu n'ekitundu 2 ng'olina abaana 5 ogenda zijjawa bintu bye tubagane mugana okutegeera ebintu bino amasomero mutwalo 1,200 gali mu kutundibwa lwa looni ze beesaba ziganye okuggwayo naye nga kyaleeta looni zino kyaleeta nti abantu basaba looni okuddukanya bizinensi zino Museveni bali bagamba strategies bino mugamba teekawo covid sibense emyaka egi n'agisiba naye mu bintu bina byajja okwadressinga eggwanga tiadressinga mu kustopinga looni z'abantu so ng'ensi zonna kebera Amerika kebengo basiba looni zonna bagamba nti okuva tutaddewo lockdown teri looni ekola ate zo gavumenti zigamba nti tutandika okuddiza abantu bano ssente ezibaliisa n'ezibanywesa nga bali mu maka gaabwe n'okubawa emmere Museveni yasiba otalina gwe yawa mmere wadde ekikopo ky'amazzi y'ensonga lwaki amasomero gano omutwalo 1,200 gagenda kutundibwa lwa looni zino not because bano abasajja bali tebasobola kusasula ssente but bano ba strategists bebagenda basasula miliyoni 3 abapulaninga stunts abapulaninga bire ebintu biteeka mu ggwanga bibamugamba togeza no stopping alone bino tebagala biwulira bino Museveni tayagala biwulira n'abanyampi kubanga that's the order of the day okwavuwazamu bakitamu balimo kusoma wadde okufuna ensimbi tebagala biwulira and this is the reality. This is the reality. Tubagaba kyose education system baganye. Kambalaga kana kafana katambude ku social media lera kabalaga ko bulazi. Abazungu bana babali abachina babaza aba Asians babali mu kola bintu bili development babasomesa mayanzi. Kaka fana keyogere. Nabagaba nabane bakola calculator bakola ICZ simbi bakola buli kimu. Bali mu kusoma bintu bya computer masanyaze kola laptop kola masimu abamu basoma mayanzi parts of babasoma mayanzi. Olia bano bali mu kukola wali waggula wali mu yero bana abachana bana ba Asians bayindi bali mu kusoma kukola calculator masimu masaawa iPads abamu basoma bitundu bya mayanzi basoma mayanzi basoma abdomeni basoma abdomeni sima basoma abusime biki basoma nenga tubaga bacho education system baganye kati mu education system bakusabira miliyoni 2 n'ekitundu omwana asome nayimba okuva ku macha sawa 3 namala sawa 11 ng'ayimbidde miliyoni 2 n'ekitundu nenga omuza kyagenda okukola in the next 5 years takimanyi olina asoma dibu n'atuuka makerenga tasobola kukola ekikwanso ye system gy'osasulira ssente oli mu kiyumba osasula ssente miliyoni 3 buli mwezi after 3 months osasula mwana kusoma abdomen kusoma zinja salompas the strongest man in Singapore Whitground in Canada no soma Canadian Perilizi no soma South African history
nenga tosobola kusoma kintu kigandi bakola batya ekibiriti bakola batya ekikwanso baloka batya omukeeka tosobola kikola practically you are dense tona chomanyi bana babaga hivi huyo musoma mayanzi musoma mvunyu musoma muddo musoma history wa America na bazungu na bakanada ngade history akwata ku Buganda tomanyi history akwata ku Uganda tomanyi nego sasulira sente omwana akutulire waka amazi senior 6 amazi degree tunajo omuntu akubanga omuntu omukauta na kyasobola kwekolera apo 14 ya fulumie abakola sawa ezo bana bana ba P7 ba senior 1 abakola IC za senior 2 bakola IC za Apple negogula Apple 14 million munana mu ndano uzunga nengale kuba omwana atanakyasobola nawe omuntu omukulu nakyasobola kukola musoma bitundu bya miti esawa zino limukoza masuwani gabawala bunenga wasulango nyise bigere mu mugundi mu bafu mbusime tugenda kukola moko sime tugenda kukola yunebu nemwe basajja mwe ne muntu somesa kasasiro singa bine bitwa bitegera the first time kanwa tuli wala nnyo. That's why mwajao technical schools across the country mwembwa mwe banyarwanda mwajao technical schools kuba you knew that whenever people get skills toja kusomera bafuga they will be independent. Mubasajja mwemba koli mira mu basajja Ministry of Education each government cha Museveni bakoli mira. You knew that exactly if we learn practicals tugenda kubula bazibu ya kumanaginga. Katono mwana umusingaji. Nasobola okukola Apple Watch. Umusingaji. Umusingaji. Ero jitukola batusomeseza amayanzi. Mubiyankola mulimu strongest money from Singapore. Mulimu witu grown from Canada. Nobera mu kirombo n'osoma bitono omuntu okukotola kulinga generate wedemu amafuta ng'oso kumba osoma kasasiro. Sente zoli omwana okuva mu nasale mpaka ku university ngwazi kunganyiza no mu capital yabera omugagga. Kuba kubuza Bill Gates ayina degree. Jeff Bezos ayina degree. Wategesa ayina degree. Kuba kye mwagala tubeere abana bafu basiru wala busiruwazi tusome wala busiruwazi. Makazumba gakuno okubonyi wayita kuno ayina degree. Wala sanze ko mujana oboza ati ayina degree mu bintu byakola mu China yina. Mubasajja mwe ne bakazi mmwe. Mwe ne mutumalira obudde mwateka amasomero kula tulinga mu wemba ngeti mutubulya kitufu kimbi bintu bino bye mwana mpulira walo yitubye mpulira nga mpulira obusumbuli ne mulya sereza abazadde baffe ekitufu temo kitubulira mu abaana abamu batwala kusomera amasomero gebula vawe balina kye basobola okukola. Je mutwala application mu Kampala n'okusaba emirimu omusajja wa P7 wa senior 4 abana tebasomangako byo bakozesa ojozunga ne masters musajja you are overqualified agenda kuwa seruga lwachi bwamwaye overqualified kati uno omukyala kati akulya CEO kati akulya nyo South Africa mukyala Muganda yasome papula zone zine zokudukanya nyinyi baleto no imputa yabo je bateka onto musime simanyani simanyono boya ni kasasiruno atene na papula zimwogerako okusoma kulungi naye kozesa omuntu wego. I think at the some extent botuka ku senior from senior 6 drop out gendo okole practicals so make kintu kyosobola okukola ngo kijjamo sente. And I'm encouraging parents, please, if you plan well for your kids, if you can't manage your kid to go to university, please look for man take the kid to the technical school. Either agenda okuyiga okuba buloka oba agenda okuyiga bubakanike motoka oba agenda okuyiga bakanika amasanyalaze dani okugenda ku university asomerere vansi nga tana kyagenda kukola mu nsi muno. The biggest number of all Ugandans, they lack skills, but they are educated but they lack skills. The biggest number of Ugandans,
They are educated, but they lack skills. Because they were not prepared. And they were not told the truth and what to do. But they are ever applying to get jobs from different offices. And they keep ever being denied to get those jobs because they lack skills. Musomesa abana bamwe niyo mwana batuka mu senior 4 ngolaba ina kyasobola okukola mwanguyire musome mwana ngono mukujjukujju mu kintu kino mujje mutwalage mu technique agenda asome ekintu kyasobola okukola emyaka eje ajja kuba kafulu nebina agenze simanyi nasoma swaswa tale wagenda kujja mulimu kuba sosa simanyi nasoma ki n'omwana engineer atasobola okukola ekikwanso wadde okukola ejirita ninga bana bakola IC za simu. Modu ga bawonde bonde ku dunia kuna bannange. Bana ngenze. Musule bulungi. Muna nsonyi mukaba bakume. Mwiraba. Bobo osobola okulima gendo olime specializing na mukulima. Bobo osobola okuba broker specializing mu kuba broker. Oba kusima message kusimemu. Mwejjemu akakajanja akasumagize yalira nga bwanatuka muri agenda kukola ki. Ebyo gasimete mulibo white collar mufunonya white collar jobs ziriyo kubanga nyoko kitaawo tayina mulimu gwe yatandikawo ne yanonye ebirimo ekimubula kati gwo omwana omukulu ategeera ali mu amagezi. Don't base your education knowledge based on your skills and your strength. Don't you ever go apply somewhere for a job when you don't have skills. First acquire skills, you employ yourself, you be successful. Mchidam. Temukola application genda kunonya mirimu soka wezule kicho osobola ogende kikole o specializing mu ojja kwekozesa ojja gaggawala. Tokola application ninga toina skills kwa tonacho genda kukola. Bajja kukozesanga silipa eggwere bagule endala kubanga every boss ya better right. So you have to be your own boss and you decide your own decisions. Tobera nga ndogo iba jikwata matu negende no, you have to decide. Nawo omwana ali mu kiyumba nga nfundikira kola sente zo zitereke gendo zikolemu ekyo mugaso kyosobola okwetandikira business toza kudda mukola visa kudda mu akadama. Do you copy that? Obokoze myaka mukaaga tereka sente zo ufuke your own boss. Nebo olozo kola visa endala okome mu bulwa akadama nga zilizi kufuddeko. Eba kutiranga ito webuza nti Katonda gyali mukoma mugamba Allah akbar bajja batta kubanga muganya okufuna okutegeera ino okufuna wisdom n'okutegeera mu kitegedde bulungi mukaba akomera batakomera mpera mweraba.